okuvuma nagwo mulimu yes in Uganda mulimu mutya gugwo ogufunamu ebbaluwa era ssente z'ofuna muziina mu kisaki ng'okaabya abalala amaziga Auntie Sue kwega tulina okweddaka tetubeeremu amagezi ag'obuntu ate tugakozese kubanga bw'ovuma omuntu leero naawe enkyeri yabajja okwetika ate bakuvume n'okusinga oli gwe wavumye kubanga temulowooza nti Katonda azibiridde nti aba talaba kigenda mu maaso Mukama yalina rekodi esinga Abannayuganda be bantu abavuma buli munnaddini sigenda kwawula kati bw'obagamba Katonda gwe batannalaba nga basobola ovuma gwe tuyita kale representative basobola ovuma archbishop basobola ovuma faza ne bavuma mufuti ne bavuma omusumba ne bavuma Ssaabasajja ovanga ku muntu ng'erinnya lye lya Kiganda ne president w'eggwanga Ssaabasajja kati no president is a politician aba ne side etamwagala n'emwagala the kabaka the king ate n'osanga ng'amuvumye na something segundi kati bw'abanga omuganda kangeze bw'aba omuganda asobola ovuma kabaka tewawunyanga kabira ndala kuyisaamu kabaka maaso